GTV for unity and development. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa abibana wa maulana sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa ba'd. Amatendo gonaga Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu Allah atubusezzo kubeeranga tukyali bantu abalamu. Uyu Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid atazala wa lam yurad wajtiwa Allah subhanahu wa ta'ala tazalibwa wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Allah subhanahu wa ta'ala tayina kinachimu kyonna kimufaanana. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nzizaako ekitiibwa nabina Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama la nabiyya ba'da. Tuwali nabi mnala Allah gwagenda kuddamu kutuma nga ffenna bwe tumanyi insha Allah gwe guno omulembe gwaffe ogusembyeyo okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwali bayagadde okubeera nga azingako ensi ye, oba Allah wali bayagadde okubeera nga azingako edduniya eno. N'olwekyo abandaba essaawa zino ndi butereevu wano ku GTV insha Allah, wano yennyini ku kitebe ku Uganda Muslim Supreme Council. Amanya nga bulijjo siri mulala, nze Shk Sekasi UDABA. N'olwekyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abandaba, saba Allah abeerenga abawa okuwuliriza okulungi. N'olwekyo nsaba Allah akkirize. Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yayogera ku duniya eno gye tulimu, yagamba nti edduniya eno gy'olaba nti oba idha ra'aytum abdan, bw'olaba ng'omuddu yenna yu'ta zuhuda fi dunya wa qillata mantiq faqtaribuhu minhu fa innahu yuraqa al-hikma. Bw'olaba ng'omuddu yenna nga akugamba nti edduniya najita, oba edduniya, oba n'akugamba nti yatawakkala. Allahu akbar. Omanyi kigambo kwekkusa duniya wallahi si kyangu. Duniya erina ebintu bingi nnyo ebitutawaanya, naye idha ra'aytum abdan, bw'obanga obeera mu nsi muno mwowangaalira nga wali olabyeko ku muddu yenna yu'ta zuhda fi dunya, wali abantu abali mu nsi ng'oli akugamba nti sahaba nkubuulire natawakkala, sahaba nkubuulire nze duniya najita. Abantu mwe bali afuna bulungi. N'olwekyo omuntu oyo bw'omulabanga nga yatawakkala, ky'oba olina okumanya faqtaribuhu minhu, bimaana faqtaribu, omuntu oyo mufuule mukwano gwo, omuntu oyo musemberere, beera naye mu mbeera yonna, otawakkale naye olw'ensonga fa innahu yuraqa al-hikma. Oyo nno alimu ekiyitibwa omulamwa era aba muntu mulungi nnyo. Ensi eno gye tulaba tekkutibwa, erimu ebirungi bingi, erimu n'ebibi bingi. Kati gwe nkugamba nga UDABA nti beera nga insha Allah abaffe twekkuse nekye tulina. Nabina Muhammad sallallahu alayhi yagamba man arada al-ghina, omuntu oyagala obugagga, falqanaa yakfihi, matira nekyo Allah kyaba akuwadde. Bimaana alqanaa, matira nekyo Allah kyakuwadde. Olwaleero ndaba ku GTV ensi nga bw'ogiraba, abamu abantu tufunye ebizibu, tufunye mashakil, tutukiddwako obulabe bw'amaanyi nnyo lwa butamatira. Nolwekyo bakubiriza nti omuntu ayagala obugagga falqanaa yakfihi, kituufu omatire nekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba akuwadde. Hadithi endala wekitiibwa Nabi Muhammad sallama yatuuka n'agamba nti ittaqu shuha. Abanga bandaba ku GTV, tutye nnyo omulugube, tutye nnyo ekiyitibwa omulugube.
oba shuha tutye kiyitibwa omululu naga fa inna shuha mazima omulugube mazima omululu Allahu akbar ahalaka man qana qablakum banji Allah subhanahu wa ta'ala banji abafuna ebizibu banji abagezesebwa banji ebintu byabatuukako olwabutamatira n'olwekyo mbakubiriza insha Allah abange tumatire nekyo Allah kyabatuwadde tusharinge eri ne bannaffe mu ngeri yonna Allah subhanahu wa ta'ala engeri gyaba akuwaddemu insha Allah. Yagamba adibu yagamba addahari yawman buli omwe alina olunaku lwe addahari yawman buli omwe alina olunaku lwe yawmu laka wa yawmu alaika waliwo olujja nga lulwo wallahi waliwo olujja nga Allah alukuwadde nga lulwo nga alhamdulillah omuntu yeeyagala alhamdulillah ng'omuntu alaba embeera Allah gyamuwadde nga yeeyo n'agamba fa idha kana lak Allah abanga akuwadde ng'oli mu mbeera alhamdulillah weeyagala oli mu mbeera oli mu ssanyu oli mu mbeera alhamdulillah Allah akugguliddewo ebirungi by'ensi eno wallahi ky'oba olina okumanya ebigambo bibeere bitono ebigambo bibeere bitono toduula toyogera bingi naye ate ggwe ndaba essaawa zino wa inkana alaika bw'oba nga tonnafuna nkugumyanga udaba wallahi bw'oba nga tonnafuna kimanya essaawa zino ndaba ku GTV nkimanya otudde mu ddiiro lyo essaawa zino okutte ne ku ttama onakuwadde yagamba nti nedda bwe kyoba olina okumanya tannaba kubeera nga ofuna fasbiru gumiikiriza wala tahzanu tonakuwala enedde anytime Allah agenda kubeera nga agenda kukwanukula Allah agenda kubeera nga akuwa mu mbeera yonna gyotasobola kutegeera nga gwandaba ku GTV insha Allah banji Allah subhanahu wa ta'ala bali obubi Allah bawadde banji abali mu mbeera embi Allah asitula madaala banji abali mu mbeera ennungi Allah yabakakkanya abange ensi bwekyo bwetambula ensi bwekyo bwetambula so kyengezako kugamba nga ngezaako okuwa introduction udaba mbere nga nkuleetera omulamwa gwe tugenda okusomesako olunaku lwaleero tosituka tomagamaga tokyusa kalimiko beera ku GTV bingi byogenda oyiga bingi byo bannange kigambo okusoma nakutegeera kigambo kikulu nnyo omuntu gwaffe guno gwolaba gwetagisa ebintu bingi nnyo betamanyi omuntu gwetagisa ebintu etanaba kusoma bingi nnyo yagamba wekibwa Nabi Muhammad sallama yagamba laisa liyatima si buli mulekwa man mata waliduhu oyo abafiddwako maama we bataata we waliwo yatima omuntu nga mulekwa mu ilimu waliwo omuntu nga yatima mulekwa mu ilimu waliwo omuntu yatima ng'omuntu mulekwa mu adab omuntu nga talina mpisa nawe obeera muki obeera mulekwa insha Allah qul wi'a yadhiqu bima ju'ila fihi ila wi'a'ul ilm fa innahu yattasi'u buli kyombo kyonna yadhiqu kijjula bima ju'ila fihi okusinzira ekyo kyoba okitaddemu illa wi'a'ul ilm okujjako ekyombo ky'omutwe bannange omutwe tegujjula fa innahu bulwosoma yattasi'u yagamba Nabi Muhammad thalathatul umur tazidi almar'u ijlalan ebintu bisatu ebigenda okwongerako omuntu ekitiibwa kye thalathatul umur ebintu bisatu tazidi almar'u ijlalan bigenda kwongerako amagezi bigenda kuweesa ekitiibwa gwandaba
yagamba ekisooka al ilm. Abange twagale nnyo okusoma, tunoonye okusoma kwonna we kunaabeera. Kusoma tekukoma hatta tusobola ogenda okuyingira kabbuli. Thaniyan ekyokubiri al adab. Omuntu yenna ateekeddwa okubeera nga ayina ekitiibwa mu mbeera yo yonna. Bannange ekitiibwa kintu kyamaanyi nnyo. Adabu olwobeera n'empisa ijlalan. Abantu bagenda kuwa ekitiibwa nagamba alhamdulillah omusajja oyo alina ilimu naye ate omusajja oyo mu ilimu ye gy'alina ate alina ne adabu, alina n'empisa. Bantu bangi mu nsi mubalaba omuntu n'omusanga nga ilimu alina naye nga talina mpisa. So tukulembeze ebintu ebyo ebisatu Nabi Muhammad byagamba thalathatul umur tazidu almar'u ijlalan. Ebintu bisatu omuntu waba nabyo bikuweesa ekitiibwa. Al-ilm kigambo kikulu nnyo, ilimu ekuweesa ekitiibwa, ate bw'oba n'empisa ate kyayitirira, ate ensonga endala wa husnul khulqi, n'okubeera ng'omuntu yeeyisa bulungi nnyo. So ebintu ebyo abandaba mwenna tweyise bulungi. Abange munzikirize insha Allah. Olunaku olwaleero naswaihul ikhtiyalu shaliqatil habibi. Naswaih tugenda kubeera nga olwaleero twebuulirirako omuntu biki bye yali tunuulidde, omuntu biki bye yalifuddeko, bye yali badde ateekako ennyo essira. Njagala onkootinge bulungi ali ku GTV. Njagala olwaleero twetegereze. Gwandaba essaawa zino ayagala okufuna omwagalwa, ayagala okufumbirwa, bino by'oteekeddwa okufolowinga. Anfuna bulungi? Sooka otunuulire ensonga ze ngenda okuwa udaba. Ng'ensonga ze ngenda okuwa sooka ozeetegereze. Gwanoonya omwagalwa, gwagenda okufumbirwa. Omuntu waba agenda okuzimba ennyumba, oteekeddwa okubeera nga olina poloti w'ogenda okuteeka ennyumba. Thaniyan, sente z'olina olina okuzibalirira, obeere nga matiriyo, bulooka, mayinja, musenyu, seminti, byonna n'ebigenderwako. So si kufubutuka eri nti bannange nagula poloti, poloti yo wagigula nti ye. So ntegeeza ki? Gwagenda okulonda omwagalwa, oba gwe naawe eyafuna omwagalwa, essaawa zino oli mu bufumbo. Wabino ebintu byengenda okusomesa udaba wali obyetegereza. Ebintu bino byengenda okusomesa wali obitaddeko nnyo essira. Ebintu bino byengenda okusomesa mukyala wo gw'olina, omwami wo gw'olina, wali ofuddeyo nnyo okumanya ebintu bino mu bulamu bwe oba mu bulamu bwammwe. Ensi eno Nabi Muhammad yagyogerako, yagamba aduniya mataa'u. Ensi eno gye mulaba erina ebirungi. Wa khairu mataa'uha, ebirungi by'ensi eno bannange almar'atu saliha, ye mukyala Allah gwaba kuwadde, kyala omulongoofu, kyala atya Allah. So kati njagala otunuulira ebintu bino byengenda okusomesa mu mukyalawo, mu mwami wo gw'olina, mwatuulakaawo n'ofaayo nnyo okubifolowinga, oba gwayateekateeka okufumbirwa, gwateekateeka okuwasa, wali obifuddeko. Ekisooka ye ekiyitibwa ma'rifatu nafsi. Gwayagala okufumbirwa, gwayagala okuwasa, ma'rifatu nafsi, manya ani agenda okuyingira mu bulamu bwo. Ma'rifatu nafsi bimaana ma'rifatu an-nafsi wa dhalika ekintu kino kyenjogerako oteekeddwa okukyeteekamu, kyeteekemu munda. Tiddala njagala kuwasa, ddala njagala kufumbirwa, naye ma'rifatu nafsi neetaaga muntu ki? Omukyala gwe neetaaga
okubeera ngenda muwasa agenda okujja mu bulamu bwange omwami gwe neetaaga gwe naafumbirwa wali otuddekaawo maarifatu nafsi n'otandika okukyeteekamu n'otandika okufuna ebirowoozo ti njagala musajja bw'ati, njagala mwami bw'ati, njagala mukyala bw'ati, oba wafubutuka bufubutusi n'ogamba nteekeddwa kufumbirwa oba nteekeddwa kuwasa. Bw'oba tuwatunuulira bintu bino udaba byenkuwa byenkusomesa ssaawa zino nga wagwira bugwizi bufumbo nga tewafaayo nnyo kola research ku bintu bino byensomesa. That's why yensonga lwaki olwalira abantu obufumbo babwevuma, naye nga obufumbo bulungi singa obanga obusomye, bulungi singa obanga obutegedde, bubi nnyo ate nga tobutegedde. Dwaki? Obufumbo bwangu nnyo mu mbeera yonna singa oba otegedde omuntu azze mu bulamu bwo, omuntu gw'ogenda okufumbirwa, omuntu gw'ogenda okuwasa. Maarifatu nafsi wali ofuddeyo nnyo okubeera nga omutegedde. Bwe ŋŋamba ekigambo nti maarifatu nafsi, njagala gwe okubemu ekifaananyi. Buli muntu yenna yali abaddeko awo n'abeera ng'alina byapulaninga. N'ogamba nti njagala kuzimba nnyumba gye ngenda okuzimba, ennyumba either ya kalina oba ennyumba gye ngenda okuzimba si ya kalina. Wali ofuddeko awo oba omukyala gw'olina oba omwami ddala gw'olina essaawa zino wali omutaddeko mu birowoozo byo mu myaka gyo oba essaawa zino n'ogamba nti Allah nkusaba ompe omukyala bw'ati, Allah nkusaba obeere nga ompa omwami bw'ati. Maarifatu nafsi. Lwaki ensonga eyo njogeddeko nnyo? Nti maarifatu nafsi buli lw'otegeera ensonga zino ziteeka wabbali, njagala mukyala muddugavu, maarifatu nafsi, njagala mukyala omweru, njagala omukyala ekikula bwe kiti, njagala omukyala, ekyo wali ofuddeyo n'okitwala ng'ensonga, kubanga ebyo bintu byetaagisa mu bulamu bwaffe. Kubanga obufumbo ibaada, omuntu gw'ogenda okufuna, gw'ogenda okuwangala naye mu bulamu buno obw'ensi, oteekeddwa okubeera nga otwala time nga okitaddemu nga okiyingizaamu, omanye nti butuufu ono gwe nteekeddwa okutwala mu bulamu bwange olw'ensonga nti maarifatu nafsi. Maarifatu nafsi osobola okukitwala mu mbeera bweti. Omuntu oyo gw'oyagala okufumbirwa, omuntu oyo gw'oyagala okuwasa, maarifatu nafsi otegedde, omutegedde. Awo no wakulu nnyo, omutegedde nga ye. Maarifatu nafsi famire gy'ogenda okumugjamu, famire ogitegedde. Omwami gw'ogenda okufumbirwa, omukyala gw'ogenda okuwasa, otegedde famire yaabwe. Ddala omukyala ono Allah mumpadde era gwe nali ndoota mu birooto byange, n'omwami ono gwe nali neetaaga mu bulamu bwange. Maarifatu nafsi omutegedde, ddala omuyingizza mu mutima gwo, famire ogitegedde, otegedde biki omwami byeyeetaaga, otegedde biki omukyala byeyeetaaga. Wadhalika bianna ya'rifu kullu shakhsan al-umuri allati yarghabu au awalan. Kyandibadde kirungi nnyo omuntu agenda okufuna omuntu gw'aba alonze, gw'aba afunye mu bangi. Bianna ya'rifu kullu shakhsan al-umuri allati yarghabu awalan. Sooka omanye omuntu ono agenda okujja mu bulamu bwo, yarghabu biha fi hadhihi al-haya, ng'omuntu oyo life yo bw'anaaba agiyingiddemu tagenda gyonoona. Bantu bangi bejjusa, bantu bangi bakuba ebiwoobe,
bantu bangi bakaaba lwaki ma'rifatu nafsi tewafaayo kutegeera muntu ajja mu bulamu bwo tewafaayo nnyo kumanya famire ya mukyala oba famire ya mwami tewafaayo nnyo ma'rifatu nafsi kumanya mukyala gotwala omukyala ali ki omwami ali ki omwami ali atya songa z'ensomesa zino bonobo ozuuliriza bulungi nnyo abasinga tetwafaayo twafa nnyo ku beauty twafa nnyo ku bulungi awo na walungi tetuganye ne ma'rifatu nafsi bazima ddala omutegedde bwe tunaba tutambulidde awo gwa eyafuna ahanaba kufuna tandika okwekuba mu tooki shakhsiyan personal gwe kennyini ogambe nti mubutuufu gwe nafuna maama w'abaana gwe nafuna taata w'abaana namweyagalira mazima omuntu oyo omuwulira ddala bw'obanga omufunye gwe weetaga mu bulamu bwo ma'rifatu nafsi mazima owulira nga byoyogera abitegeera abipiikinga bw'onoobanga bw'otyo ofuddeyo ku nsonga eyo ma'rifatu nafsi andaba ku GTV embeera egenda kutereera ensonga endala gye walifuddeko ennyo gwanoonya omuntu agenda okujja mu life yo gwanoonya omukyala anoonya omusajja manya ensonga zino zensomesa songa endala ma'rifatu al-ahdaf wali otuddekaawo manya ebigendererwa by'omusajja ono ayagala okuwasa manya ma'rifatu al-ahdaf manya ebigendererwa Allahu akbar kabira simanyi oba ensonga ezo tuzifolowinga manyira avo etigenda netubikka amaaso netutafaayo kutwala bintu bino nti nsonga nkulu nnyo so buli womanya ma'rifatu an-nafsi ebigendererwa ki omusajja ono byalina bi anna ya'rifu shakhsan ahdaf wa yuhaddiduha mundu bidaya ebintu bino byetaagisa by the way byetaagisa okutegererawo mu ntandikwa ng'omwami akwana omukyala nga temunnaba kugenda wala mu abaana b'essaawa zino sooka otegeere ma'rifatul ahdafi sooka otegeere ebigendererwa by'omukyala ono sooka otegeere ebigendererwa by'omwami ono akwetaaga mu bulamu bwo abakyala mumpulira bigendererwa ki njagala omuntu akwagala mu bulamu bwo ensonga zino zetagisa okuwandiika ti mwami gwo neetaaga nti alhamdulillah mufune time mwogeremu mufune time munyumyemu mugendeko somewhere mbere nga musoba manyi buli wonyumya ojja sobola okutegeera omusajja sobola okutegeera omukyala soka omanye ma'rifatul ahdafi ebigendererwa bye ayagala bufumbo oba ayagala kundabako bulabi nga bwe nakula awakulu nnyo bangi abaana b'essaawa zino nga batomera naye nga tebafuna muntu abakansolinga oba muntu akansolinga mukyala oba muntu akansolinga omwami bangi laavu bazigwamu dda nga takyalina kyazza bangi obuvumo babwevumye nga takyalina kyazza naye ng'oluusi ensonga evudde butategeera
ma'rifatul ahdafi ddala tusiganye onneetaaga naye ebigenderwa kigambo kikulu nnyo. Ma'rifatul ahdafi walira abasajja oba abakyalo basinkana olusinga oli alina ensonga ye gy'otamanyi, omwana alina embeera ye, omukyala alina embeera ye gy'otamanyi. Nakugamba ebintu by'omukwano bino, alhubbu la yuqhal wala yuba wala yushtar. Love tebagikaka, love tebagitunda, love tebagigula. Wallahi alhayatun, obulamu bwaffe buno bwolaba mwetuwangalira, la tu'tina kullu ma nuhibbu. Obulamu tebugenda tuwa byonna bitwetaaga. Obulamu bwetaagisa omuntu agenda okubaawo mu mbeerayo either nnungi oba mbi. Mba ntegeeza ki? Omukyala gw'ogenda okuba naye n'omwami gw'ogenda okuba naye. Faayo nnyo okumanya ebigendererwa by'omukyala, faayo nnyo okumanya ebigendererwa by'omwami. Bangi babanjudde, bangi babakubye embaga, naye ng'omuntu tafangayo okumanya bigendererwa, ekigendererwa kyali kiki. Yes, obufumbo ibada. Soka omanye ddala ono ayagala okuntwala ddala ayina kigendererwa ki. Amanya nze Shk UDABA, ndi wano ku GTV ku Uganda Muslim Council. Nsaba Allah abeere nga atuwa tusinga okwagala. Saba mukama waffe Samatul Mufti Allah mutuwangalize, Allah abeere nga mwakyasinga okwagala. Mwebale kuyiga, mwebale kwagala GTV, mwebale butavaako buli ddakiika. Abamu ne munkubira amasimu ne mugamba UDABA sebo barakallahu fik, bannange mwebale kwagala GTV. Saba Allah abeere nga agituwangaliza. So ndi ku nsonga ezigezaako omuntu yenna agenda ofuna omwagalwa, omuntu yenna agenda ofumbirwa oba okuwasa, biki biwali tunuulidde ng'ogenda ofuna omwagalwa. Ensonga endala, twalih al-as'ila, twalih al-as'ila bi anna yaqumu shakhsan bi talih kathiran min al-umur mahman kana mawdu'i fa hatta absat umur. Ngezaako okunnyonnyola nti twalih al-as'ila, gezaako nnyo gwagenda okufumbirwa, gwagenda okuwasa, omukyalo ono oba omwami ono, baako by'obuuza. Bimaana twalih al-as'ila, bimaana twalih al-as'ila bategeeza faayo nnyo bitwalih kathiran, buuza ku musajja ono, buuza. By the way, bw'onaba weegendereza certificate eya Uganda Muslim Council, ebibuuzo ebyo kwebiri: wafumbirwako, wawasaako, wakolako ku divorce. Yes, onfuna bulungi. Twala al-as'ila, twala time omukyalo ono mubuuze ebibuuzo, twala time obuuze omwami nti yes nkusiimye nkwagala, wali ofumbiddwako. Oyinza okuba omuntu gw'otwala la ilaha illa Allah nga life ye oyinza obutagisobola, ng'embeera ze oyinza obutazisobola. Byute yakukuba noweegomba omukyala, noweegomba omwami, n'ogamba alhamdulillah ngenze naye tuwafuna time twalih al-as'ila, tuwafuna time kubuuza. Bannange tubuuze abantu betugenda okuwasa, betugenda okufumbirwa. Tekirimu bwa haramun kubuuza mukyalo ono, tebulimu bwa haramun kubuuza mwami ono. Songa nkulu, ojja kutwala omuntu atatatwalika,
abazadde bagambe bannange twabirabirawo. So twala al as'ila, omwami ono mubuuze, buuza ku mukyala, wafumbirwako nafumbirwako, olina abaana bameka? Yes, songa nkulu. Kubanga nze nga bwe mmanyi udaba ti omuntu wabanga anaakwagala newonoobanga omubuulidde nti wafumbirwako n'ozaalayo abaana bwasooka okuzaala mu bufumbo bwasooka, omwami bw'anaabanga akwagala mu butuufu ajja kukwagala. Lwaki? Bw'onoobuuza omukyala ono oba omwami ono ojja kumanya life ki gy'oyingidde. Omukyala gwogedde okwagala mubuuze, omwami gwogedde okwagala mubuuze. Gw'olaba omuntu awandiika application ng'ogenda okusaba omulimu, bakubuuza obyeri ki? Baagala kumanya background yo okuva emabega. Osomedde wano, watuulira wa, mwaka ki, biki by'osomye, paka w'omaliriza okusoma. Experience ki gy'olina? Abantu bayigidde mu bufumbo, abantu babasizza, abantu bafumbiddwa, naye nga bambi agenze ku kintu ky'atamanyiiko ddala. So mbakubiriza, GTV tugyagala ennyo kubanga udaba nja basomesa ebintu bingi eby'enjawulo mu mbeera ze tuwangaaliramu. Leero njagala omanye ki bye wali tunuulidde ng'olonda omwagalwa. Twala al as'ila, buuza ebibuuzo. Tomanya mwebyo by'obuuza mwe munaava ekibuuzo, mwe munaava ansa oluusi kw'osobola okwagalira omuntu. Munnange nze gw'olaba nali mukyala mufumbo, omwami wange gwe nali nina nanzaalamu abaana nga 3 oba 4, na alhamdulillah omwami twali twayagalana, era omwami yanyanjula biki blabla nga bwebimanyi. Naye omwami wange Allah yamujjulula. Yafaaki? Mwami wange yafuna accident. Yes. Buli w'olimba waliwo by'ofiirwa. So as-sarahatin was-sidq, be open ku muntu ogweyagala agenda okuyigira mu bulamu bwo. As-sarahatin was-sidq, be open, obeere w'amazima, omubuulire ekituufu. Omugabe mutuufu, nkubuulire ow'omusajja ensonga eyanzijayo yali nsonga ABCD. Lwaki? Kubanga omwami ono bw'onoomubuulira ensonga eyakugjewo omusajja, oba omusajja ono bw'onoomubuuza ensonga eyagobesa omukyala, ensonga nno nkulu, abakyala naye ensonga nkulu nnyo. Oluusi mugenda ne mugwa mu bikopo, n'ogenda ogwa ku mwami, omwami ng'alina empisa embi zonna. Sooka kituufu otulire n'emyaka gy'omuntu nti yes, kiki ekikulemye okufumbirwa, kiki ekikulemesezza okuwasa. Lwaki otuuse emyaka bwegi? Lwaki ennyumba gy'osulamu, ennyumba eno, lwaki omukyala eyalimu yagenda? Ebyo byonna tulina gezaako, twala al as'ila, gezaako okubuuza ku bintu ebwe bityo. Kyova olaba edda bakadde baffe bwe balinga bagenda okuwasa, bagendanga ku kitundu omwana omuwala wawangaalira, kigambibwa baatuulanga ne makubo, ne batuuka ku kyalo, ne batambula mu makubo gaabwe nga babuuza abantu baako, kyowaayi udaba ayagala mwana waffe. Naye omusajja udaba yeeyisa atya? Edda baabuzanga, lwakubanga ffe tetukyalina time, lwakubanga oluusi olw'embeera yaffe gye tulimu abantu abasinga tetwagaliza. Naye nga tubeere open, buli w'obuuza ti udaba ono ayagala kuwasa mwana wa gundi,
omwana omuwala ono ayagala kufumbirwa gundi naye bannange omuwala ono Amina omuwala ono Aisha bannange embeera ze ziri zitya Udaba yeeyisa atya mu kitundu muno ati Udaba oyo musajja mulungi nnyo amaka ge gagali awo Udaba ABCD yabakunnyonnyola ng'opiikingamu omwana oyo Amina oyo oba omwana oyo Aisha gweyagala ogira okuwasa amaka alhamdulillah lwaki tala al as'ila lwaki obuuza temuwulira abantu abali abantu amaka gye gali ng'abantu bali abantu wallahi nga bagamba yo famire gy'ogenzeemu nzibu famire gy'ogenzeemu gy'ofumbiddwamu gy'owasizzaamu famire nzibi abantu baayo okuva ku mwana mpaka twatugende bannange so ndi ku mbeera bigambo bingi twala al as'ila twala time omukyalo ono gogenda okuwasa twala time omwami gogenda okufumbirwa buuza nze nina ebintu byenewunya mu nsi ofuna bulungi omwami ono bwobanga ayagala kuwasa tetuganye nga kugamba nti omukyala we yatambula n'agenda yanoba yes mubuuza ensonga yali kuki bannange abantu balina empisa embi gye bali abantu abatagaliza mu nsi gye bali abantu balina ebikolobere mu nsi gye bali bw'otaabuuze ojja kugwa ku musajja nga yalina omukyala nga bagamba ng'omukyala yamutematema ojja genda ofuna omukyala ng'omukyala g'ofunye yalina ebizibu okuva emabega isitole we si mulungi ne bagamba oyo mulaba oyo yalira gundi asidi golowooza gw'onooba wasizza anaakulekawo ye tala al as'ila buli wobuuza si kibi manya omuntu ono bw'onoomanya n'omubuuza olina mu byojja okupiikinga so mbakubiriza gwagenda okufuna omubeezi oba eyamufuna edda essaawa zino muyinza okuba mubeera mukusikanga namugguwa muyinza okuba olwaliro wejjusa saamanya saategeera singa saakufumbirwa singa saakuwasa temwafaayo kugoberera bintu ddaba byensomesa so mweddaabulule ensonga endala nga sinaba kugivaako twalera as'ila buli wobuuza omuntu ono nsonga nkulu nnyo gulaba nabbi Muhammad yali agenda okufuna mukyala we Khadija yafaayo nnyo okubuuza Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetuganye oli ayinza okugamba Udaba toba tokoze kubeera nga wala tajassasu basi ko nedda bane kikulu nnyo kati ensi yaffe enfu ensi gye tulimu si ensi olwanira gy'olimu si eri bakadde baffe gye babeerangamu ensi yatabuse omwana omuwala omwana omulenzi famire zatabuse so tugezeeko nnyo ensonga endala tahdidi awlawiyati okumanya ebikulu mu bulamu bw'omuntu Allah akbar tahdidi awlawiyati faayo nnyo okutegeera omuntu ono gw'ogenda okuwasa omuntu ono gw'ogenda okufumbirwa awlawiyati kwegamba tusobola okukivuunula faayo nnyo kwegamba ebiri mmeeja faayo nnyo okumanya obulamu bw'omusajja ono kikulu nnyo faayo nnyo okumanya obulamu bw'omukyala background ye kigambo kikulu tahdid awlawiyati life ye mabega eri etya jagenda ogwe ku mukyala nga yakafumba amalyana
wallahi they are there. Faayo nnyo ku bulamu bwe buli butya, life ye eriyo okuva emabega. Tahdid al-awlawiyat, ensonga ezo nkulu nnyo zenkuwa. Omusajja ono ayagala okumpasa emabega we life ye eri eti, mukoleko research, kisoboka akutwaleko ewaabwe, omanye ku famire yaabwe, omanye ku baganda be, omanye ku basisita be. Mu ebyo ojja kufuna ekituufu ku musajja oba ku mukyala. Okumanya laavu eno teyigika. Waliwo headmaster omu, kambawe story, kubanga buli osomesa abantu nobawa ku byafaayo ku story, omuntu afunamu omutima n'amanya yagenda n'afuna mwana muwala. Headmaster no mulamba, muno abantu mwetupapira research togikozeeko, n'afuna omwana omuwala n'agenda amwanjula. Wamala okumwanjula n'awaayo byonna omusajja omukyala be yamusaba. Omukolo ne guggwa bulungi. Kati omukyala n'agenda ow'omwami oyo era amuwasizza amwanjudde. Yamalayo loozo omwezi nga gumu nga yamubaza dda. Manyi nakugamba nti Allah yakola almar'atun, omukyala oyo gwolaba, almar'atun omukyala, tafhamuna rajulun wahidun daqiqa, omukyala asobola okumanya mu ddakiika egi nga yakutegedde dda. Ama rajulun, naye ffe abasajja la yafhamuna nisa, tulwawo okutegeera ekitole kitibwe ekikyala. So twetagisa kusoma. Wagenda okuyita ebbanga, omukyala gwe bayanjula, headmaster ayanjudde omukyala amanyi nti mukyala we, wallahi nkulayirira omukyala yaddukayo headmaster. Headmaster ankubira essimu ampitira mu nsonga nangamba Shk UDABA ABCD nawasiza omwana omuwala, naye badde nkusaba ojje omperekereko omwana omuwala, nasanze asibye, konze yasibye nti ye nga tuvuga mmotoka mpaka we yayanjulira omuwala. Tugenda okutuuka we yayanjulira omuwala, bamugamba oyo omwana omuwala wano omukolo si ffe tumuzaala, yatusaba busabi akolerewo emikolo gye, naye ffe tetumumanyi, alinga mukwano gwaffe, naye naffe olwokubanga nti olujja lunene ate amaka wanajjawo ne tumumanyako, naffe wano yasabawo just tukolerawo miki. Njagala olire ensonga eyo. Headmaster bamubba. So kati njagala abalaba GTV mu njogera y'ennaku zino twebereremu. Tulina kuddayo bakadde baffe empasa gye bawasanga. Ojja kusanga mwana muwala mu kkubo, ojja kusanga mwana mulenzi mu kkubo, nga wallahi si byaliko. Waliwo ennaku zino era gye nabadde, oli yagenze n'awaseera omwana omuwala, yamusanze mwana muwala balingako edda emabega, nga oli amusajja agenda amuwasa, naye ng'ate omwana omuwala mufumbo ayina bbaawe, naye emikolo we bagikolera gyali walala. Kati abaana babaza talal al-as'ila, tahdid al-awlawiyat. Faayo nnyo okumanya life y'omwana omuwala, faayo nnyo okumanya life y'omwana omulenzi. So nkugamba ali ku GTV, takhali an tawaqquati, takhali an tawaqquati, bimaana atawaqquati. Waliwo ebiyinza okugwawo essaawa eyo, waliwo ebisobola okugwawo by'otamanyi. Nga waliwo omukyala be yakulimba, oba waliwo omwami be yakulimba, n'obizuula oluvannyuma ebisobola okubeerawo. So tawaqquati kwe kubeera nga muyina by'ataakubuulira naye nga yali akwetaaga mu bulamu bwo. Tawaqquati waliwo be yakukisa
naye ng'oluusi bw'anaaba bikugambye oyinza obutakkiriza kumuwasa oba ayinza obutakkiriza kumufumbirwa, naye n'obitegeera mu maaso eyo. So ebyo nabyo birinde, mulina obituulamu. Bangi babizuula oluvannyuma, oli n'abizuula n'agamba mutuufu nkubuulire, wallahi wannimba. So ebyo no osobola okubitegeera, birinde. Embeera bw'eneeba nga etuuseewo mufuna engeri musobola okubisolovingira. Amanya nze Shk Sekasi UDABA, ndi ku GTV wano ku Uganda Muslim Council. Saba Allah ateke baraka ku GTV yaffe, n'abaana bali ku kamera ba Umaru, saba Allah abawe baraka, ba Rashidi, saba Allah abawe baraka mwenna, saba Allah mwenna abandi ba ku GTV era bagala nnyo programu za UDABA, saba Allah bampangalize, saba Allah abeerenga abawache musinga okwagala mwenna. Tuli ku nsonga biki byewali tunuulidde ng'olonda omwagalo. Ensonga endala gyewalifuddeko ennyo, intibah litasarifati. Subhana malik kudus. Yajibu ala kulli shariqa intibahu tasarifatihi fi bitaqabbal umur wa adamu raha fi ta'bil an shu'ul. Fayo nnyo, subhana malik kudus, fayo nnyo mukyala gwandaba, fayo nnyo intibahu litasarifati, bimana atasarif eneeyisa y'omukyala, eneeyisa y'omwami eri etya. Ensonga nkulu, intibahu atasarifati, buli omanye eneeyisa y'omwami oba eneeyisa y'omukyala kigenda kukuyamba. Famire eyo gyengenda okuwasaamu eneeyisa yaabwe eri etya. Yes, tetuganye nti kul ibn adam khata, buli mwana adamu yenna musobya, buli mwana adamu yenna ayina akamogo, naye waliwo obuteebulizaayo. Tasarifat eneeyisa kikulu, olina ogifolowinga. Waliwo abantu balina eneeyisa ngambi, kyalabeera nga omwami ono olabe nti kantu kano okakola naye mpulira tekansanyusa. Yes, yagamba adibu, alqalbu, omutima guno gwolaba, alqalbu yala aktharu min alayn. Omutima gulaba nnyo, gwagala nnyo okusinga amaaso. Ate inal mahabbat, kubanga laavu y'abantu fi qalbi, laavu eri mu mutima muno wansi. Yes, so tugezeeko nnyo okutegeera intibah, okubeera nga insha Allah litasallifati manye eneeyisa y'omukyala eri etya. Bandi mulimu abantu balina obuntu obubi obuyisayisa obutategerekeka, nosanga omwami abagenyi bazze yanyiga bunyezi, nasanga omukyala tawolokaminga bantu ba musajja, kwegamba mulimu obuntuntu oluusi obusobola okwetamisa either omwami oba omukyala, kwegamba eneeyisa ya gundi oyo si nnungi. Kyova olaba edda omuntu we yafunanga omuntu we, abantu abakulu bano bamanyanga. Adibu yagamba dhul aqil yakfihi ishara, dhul aqil yakfihi ishara, owamagezi balaza mulaze. Yes, abaganda bagambye nti eriso ly'omuki, eriso ly'omukulu. Abaddugala we walaba, yasobola okugamba kyalo oyo ayinamu obuyisayiswa. Bannange tebubula, gw'oyinza okuba tobulaba
naye nga waliwo abamanyi enneeyisa y'omuntu. Ffe ba udaba mutwebuuzeeko 702 97 18 47 counseling sobola okukansolinga. Yes, embeera n'ogiyitamu. So tugezeeko nnyo intibahu litaswalifaati, tuzuukuke. Genda ku Ibrahim, kyafaayo kya Ibrahim bwe yagenda ewa mutabani we n'akyalako eyo. Bwamala okumukyalira, omukyala yalina empisa gye yayisa bubi Ibrahim. Njagala ekyafaayo kino kiwanvu, naye njagadde okumanya tiwaliwo abantu abalina obuyisayisa obutategerekeka, alitaswalifaati, ng'obuyisayisa omuntu bumwetamwa busobola okulemesa obufumbo, busobola okulemesa okuwasa, n'ogamba gundi one neeyisaye wallahi si nnungi. Ibrahimu bw'atyo bwe yagenda ewa mutabani we, omukyala teyamanya nti ono azaawaka ye Sezaala, nga Sezaala yamuzaalira omwami. Akyafaayo kiwanvu, nga bwe nkugambye nti eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba, dhula aqili yakfi ishara, ow'amagezi balaza mulaze. Tata Ibrahimu, Allahu akbar. Ibrahimu agamba omukyala, namugamba nti bw'anaaba akomyewo Ismail oba bw'anaaba akomyewo owa wano, omugambe eyawanga omwanga ogwo yaguwanga bubi, ajjemu omwanga ogwo gulimu, atekemu omwanga omulala. Kati gwe wuliriza hikima eyali awo. Kati yo omukyala yalowooza nti mwango baguwanga bubi, era Ismail olwakomawo bwe pa n'amugamba nti owaaye waliwo omusajja azzeeko wano, musajja mukadde bw'ati ne bw'ati, naye agambye nti omwango guno waguwanga bubi, eyaguteekamu tuteekemu omwango omuki. N'amugamba taata wange abadde agamba nkugobe oveewo ndeete omukyala omulala, osobola okukikola gwe ku mulembe guno. So tweyise bulungi. Lwaki sikoma wano? Amanya nze Shk Sekasi UDABA wano ku GTV. Saba Allah ateke baraka omusomo gwaffe, tunuulira kiki bigendererwa ki omwami ng'ogenda omufuna, bigendererwa ki ng'ogenda okufuna omukyala. Ensonga ezo bw'onooba ozitutte, life ejja kutambula bulungi. Mukaaba mukuba ebiwoobwe, olwaleero muli awo, osikanga namugwa na mukyala, osika muguwa na mwami. Lwaki tewafaayo kumanya biki byoweetaaga mu mukyala oba byoweetaaga mu mwami wo? So nsaba Allah ateke baraka mu bufumbo bwammwe, saba Allah ateke baraka mu mukwano gwammwe, Allah bakuume insha Allah. So musobola okutereeza oba oli awo embeera ng'obadde tomanyi, osobola okukyusaamu mukyala gwe oba omwami gwe. Amanya nsigadde nze Shk Sekasi UDABA wano ku GTV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. GTV, for unity and development.